Tumuyozayoza olw'ogufo ogw'amaanyi ogwamuweereddwa presidential advisor omupya nga n'abakadde babaddewo katusabe ye abeeko bwayamba industry munnange osanga be basooka okuwa advisor tebatugasa nnyo katulabo bayana atugasa tumusabira ogufo ogwo Mungu amuteremu obwangu nkamba gukubyemu debituli nti tegugenda bayambamu abasinga tukyagunoonyerezaako ogufo ogwo tulabe butebuliza otuyamba nga ba artist ye nga Dax Katero yavuddeyo n'agamba nti tebakyaddamu kuweerera baana kuba abaana be basoma okufuna ate gavumenti y'ebiwaabo abatagenda nko wadde ku masomero bannanga basoma basome abaweerera baweerere abataweerera tebaweerera eno gavumenti yaweetutuusizza buli omu akola kyayagala ebifo babisigaba okusinziira nga bakola ki nga bebaagadde so twesabire kyenyinza okubagamba twesabire naye nga tuyozayoza omukulu presidential advisor Edilisa Musuuza tuyita ku pati Jacob yatugambye nti awo copyright mwagimaze alimba gwe yaliko mu industry eno copyright yawedde ate ategera ku byamateeka bagambako nti copyright law bagikolera mu kibinja ky'abawi b'amagezi amateeka gakolerwa mu teeserezo legislature parliament tebagakolereyo mu lwali kale nabwe kityo mwewe essuubi eri ebyo ebisoboka ebyo ebiboozibozi ebiba omanyi waliwo omuntu alimba ne yeerimbiramu walingawo omusajja ng'alimba abantu ey'emmanga waliyo omukolo n'alaba bangi nga bakkiridde naye n'agamba naye tegubanga gyeguli naye nakkirira kale nabwe kityo beebeereremu abo abeewuddiisa tusuubire nti singa mmwe bannabitone kuba naye tukyakubala mu industry batugamba once a honorable is always a honorable ani atali munnabitone olinga alimu okubuusabuusa gwe linda bulinzi toyogera bingi akaliro kajja kkookya wattu tetukategeddaako kaaso tetukategeddaako mwasuzeeyo bulungi ssebo tusaba kumanya ku kibudde mu kooti leero ku saidi ya omukulu Rain olwaleero oluuyi lwa gavumenti lwewaanye nti kumpi lumaliriza okunoonyereza kwalwo na bwe kityo ne lusaba kooti eyongezeeyo katono nnyo okuwulira omusango guno kubadde olweteefuteefu omusango gutandike okuwulirwa kyokka naffe tugwesunga nga mbaga kuba akasango kano bannange ke kamu k'oba obusango obujweteke obutalina makulu ke tugenda okumementula ng'amementula akatundutundu ka keeke na bwe kityo kooti ebadde terina nnyo obudde bungi neetuwa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa Okitoba omwaka guno ku ssaawa 4 ez'okumakya era tujja kukomawo bwe banaabanga beeteefuteefu ddala ffe nga tutandika gwe banaatulaga nti ye mujulizi nga tumusoya ebibuuzo na bwe kityo tulindirira okutuusa olwo olwanga 8 Okitoba tujja kukomawo tansemabegakaawo ekintu kye baali beekwasa nti omuntu wo yayita ku mutimbagano gye tuyita TikTok n'akola vidiyo eyo yali erabiseeko nga akuma mu bantu omuliro buli lwe bawaaba omusango nga gino egyo obumenyi bw'amateeka criminal cases nga teginnatandika kuwulirwa tulina okusooka ne tuweebwa ebyo byonna ebigenda okwesigamizibwako omusango mu Lunyanyimbe bakiyita pre-trial disclosure oluuyi oluwaabi lulina okutuwa byonna gamba ng'obwo obuvidiyo obwogerwako obujulizi obuwandiike bwonna tusobole okusomamu tusobole obyekenneenya tuteeketeeke nabwe kityo mu kiseera kino nze sinnalaba ku katambi akakoogerwako okutuusa lwe banaabanga bakatuwadde kuba balina okukatuwa kyabuwaze constitution ya Uganda bwegamba olwo nno bwe tuli batukalabye
tulisobola oba oliawo bagamba bwe kiribanga kyemutubuuza bwe tukiddamu tekikontana n'amateeka agafuga emisango egiba giri mu kuwulirwa. Omanyi waliwo ennono y'amateeka gye bayita res sub judice nti ebyo ebiri mu kkooti tebikubaganyizibwako birowoozo. Kanso kati ku nnaku z'omwezi ezo 8 tusuubire okutandika okuwulira omusango ogutandika okuwulirwa officially. Singa oluuyi oluwaabi olwa gavumenti luno olulumiriza lunaaba nga lukoze empisa ennungi ne lugoberera amateeka nga bwe gamba ne lutuweereza ebyo byonna ebiwandiiko kwe luteekateeka okwesigama nga luvunaana omuntu waffe, ffe tujja kuba beeteefuteefu. Naye bwe tunajja wano ne batugamba nti bamaliriza naye nga tebannatuwa mpapula, era tujja kusaba kkooti ebakake batuwe ebiwandiiko ebyo tusobole okuteekateeka obulungi. Sinsi nti omuntu omunnabitone ebiseera ebisinga tubamanyi batera okutambulamu okufuluma amawanga, batera okukola baba n'ebintu byabwe ebirala. Tulowooze guno omusango tegulina ngeri gye gugenda mu affectingamu mu mirimu gye. Kiba kizibu sinakindi tekisoboka okusala olutindo nga tonnalutuukako. Bwe wanaabaawo embeera yonna etiisatiisa ekitone n'emirimu gya omuntu waffe, tujja kutegeeza kkooti era tujja gyeŋŋanga embeera eyo mu budde obwo nga butuuse. Leero kkooti ekusindise ng'ennaku z'omwezi 8. Oli mumativu n'ekyo? Ndi mumativu n'ebivudde mu kkooti n'omulamuzi kyasazeewo. Tuli ready nga looya wange abagambye nti ennaku ze batuyise nga 8 tujja kubeerawo tuwulire ate omuwaabi wa gavumenti byakola ki byatuwawaabira. Abantu abamu bavaayo ne bagamba nti baagala kulaba Katambi mba tebakalabangako, lwaki tota Katambi ne tukalaba? Nange kenniizi nga bw'okeesonga nange bwenkeesonga. Nawe nnyiniko tokamanyi? Nange sikamanyi naye njagala otegeeza abawagizi bange nti tuli bagumu nnyo, tuli so strong era tewali kigenda tusitopinga kubanga tukola emirimu gyaffe mu butongole. Sinzi nti oli ne kanso katukubulize ddala kino ekibuuzo. Waliwo ebiri mu luvuuvuumo nti omusango gwo guliko omuntu omulala oba oliawo gwogenda okwesimbako yali mugupika, kituufu? Engeri ensonga ezo gye ziri mu kkooti zikkirizibwa kuzoogerako newankubadde n'alibadde ensobola, naye kkooti tenzikiriza. Okay, nga tetunnamaliriza ng'okyali mu kulwanagana na musango gumaliriza ate tulaba omukulu Edirisa Musuuza afuna bitiibwa, bwenga gw'okyogerako ekyekitiibwa Eddie Kenzo kye yafunye. This matter is adjourned up to 8th of October 2024 at 10 a.m. Information